Okufa kwa Pastor Yiga kuleese bangi amaziga. Bangi nnyo abagenzeeyo ku kyaki ye okukungubaga, ate era bangi nnyo ababadde bamwagala. Ne Pastor Bugembe bw'abadde asabira omulambo gwe, amaziga gamuyiseemu. That heart will stop right there. You must be born again. Otepo kukiriza Yesu. Jogamba abantu. Kiriza Yesu. Ofe. Osabega teyaliyo.
okusibwa omujerega n'obusulubaba n'okufa n'osanga nga yaliyo tolina kyofiirwa. balumi munaneeno tebaliko omusango abali mu Yesu. olunaku lumu gwe nange tujja kufa era wano wensinzira okubeegayirira abali Bible Church musonyiwe Pastor Senyonga mumusasire. naye muntu is a very good man. I know him personally. ye musajja yasooka okundinyisa ebyoni ebigambo byaffe byafulumye bulungi nawe totukiridde mumusasire. Katonda yaliyobola. mumusonyiwe olutaata waffe ebigambo tebyafulumye. Salomo endaba talina kibugu ku mutima mugambe nti tumusasire. nawe mumusonyira Mukama akusonyiwe ebirire byonna. omaliriza teka omukono ku mutima gamba ti ayi Mukama oyitenge mukasimba ntimayo gamba ayi Mukama nange ndina ebiri nange ekyokufa. ayi Mukama nsonyiwa kati nsaba akasirikiriro nga talina wayogera naye nga mu mutima gwo wenenya ebiriyo. ne bwoba oli ku kamera nga bakutumye TV, you are in God's house. This is not a shrine. Mukama nsonyiwa byonna tobyogera nakamwa ye Katonda awulira omutima. Musayi nga awuludde kiisa kinyuma nnyo gw'okwenenya ate omusala maanyi okuwangula sitaani n'emizibu gye. olunaku lwe lulituuka ng'ogwo omutima gusirise ng'akamwa tegakyayogera ng'oli mu kigo okusinga kino naawe bakwanirize mu bulamu obutali bwawe. kati mulekane mugambe nti ayi Yesu asinza okuyita Katonda bw'alayira gamba ayi Yesu okusonyiwa ebibi. Make it personal. Gamba timayo gamba ayi Yesu osonyiwa ebibi byonna. ananze n'omusayiko bw'erituuka okufa. Mukulu asubira olunaku lumu bambi togenda wa Ssaabasajja awangaale ali Ssaabasajja Beene Magulunnyono Cucu Pulogulama ya Buganda. bampita ne bagamba genjangu ogenda kuyimbira Beene n'ensanuka nnyo nyanyiri ddala. bantendeka mwami ebuke timbire bantendeka bwogende wa kabaka. kabaka temumwagalo. kabaka yasalawo. kabaka tebamukuma mabega. kabaka tebamugamba nti nkugamba. kabaka bamugamba nkulompera emirimu gyenkola. I spent 3 days nga netegeka nga njagala okwogera wa kabaka ono misa kyonayo olubuyo yakuta negenda okuyimba. kabaka alina ekitiibwa. kabaka alina ekitiibwa. wali namaliriza ku konsati ya misaki namaliriza mugambe I love you sir. kabaka waliwo omulokole yamugula essimu nagamba Bugembe twamulabye wa kabaka mubuvunnama fe abalokole tetuvunamira abaana b'abantu ne mugamba oyasa abatuukayo. ebintu ebimu tubyogera kubanga tetunnatuukayo. naye bwetuuka ewaka nzijukira omusajja yayogera n'agamba Ayireene addako mudduwo w'Nansana gasagamba Nansana abasoma P3 kujjukira evaporation. bino byonna bye nayitamu ekiro nze mudduwo omuzukulu wa Kayiira akaabye sajjukirako n'eki. kabaka alina ekitiibwa nga tonaba kutuuka maaso ge. actually buli kabaka bamukuma muvuma ne Museveni nga taliwo atuuke. tulende wano President Museveni atuuke tuyimbe oluyimba lw'eggwanga olw'Uganda nereduwedde tugambe mukulu ng'abawule bamaze tuyina omukulu wano simusanyufu n'enfugayo.
bagane utaya jambo tudire mu Uganda okukana sa osebe nogina mu kiroli abafukamiro ngalo webala ngundo sokaise mulisa oyo kabaka wa kunsi oyo president wa kunsi chokeri